Yes, mbalamusiza abanyabo ne bassebo mwenna batulaba ku mukutu gwaffe gwa MC Unclebean. Kyemukola ky'amannyo, kyemukola kya ddala, mwe bali kutulaba, mwe bali kutugoberera, mwe bali kutufollowinga. Amanya ne ddoboozi tubakinfad Unclebean. The last born omukezaakeza abakeeza okukera ogenda okukola kibajjera ku lwaki osimulanya tubuto vizo mboyisa incredible. Never challengeable. Lunaku olwaleero tuzze n'ensonga ntono nnyo era obudde leero nira butono nnyo olw'embeera y'obudde. Ngajja kubajjukiza nti mwenna ababeera gye mu nsi gye muwangalira mbabuuzaako abeera e Dubai ababeera e Bungereza mbabuuzaako manya g'ekika ekyenjawulo mukyala gundi nkubuuzaako e Bungereza oli lubuto oli mukyala muzito nenyonga okurisayo kabaka saha e London yagikubye n'agyogoloza bakube Saalongo kulinze Canada obaddemu envunula bibyo asooka bakubano Canada bagenze London n'obafukamiza mwebale nnyo mwebalire ddala Apple senga Apple ke mukulikeeyo ne baddagalaasi mukulikeeyo nnyo zira bafana mwabadde mu kyondo kya Buwarabu eyo wana mwate mukola kimukekeza ennyago mwebale nnyo kuyigga kasente mu ngeri yonna oba endala Queen neyanza nnyo Queen neyanzeege webale nnyo webalire ddala Queen nkulamusiza nnyo Queen B neyanza nnyo neyanzeege bosi wange yakuteko autu nga tulina omuntu wange so mbabuuzaako nnyo olunaku olwaleero tetuzze nnyo mu nsonga ndala nnyo wabula mu nsonga zino ez'obuwemu najja kubajjukiza nti wadde mukitadde ku gravity nga tuzze tusaba ekintu kino kigazi ekintu kino ekyokwonoona olulimi Oluganda tuzze tukiraba nga kituyoboolwa nnyo kyokka nga abasinga okukikola si Baganda nga bayogerera mu lulimi Oluganda bo ne beekwasa nti bayogedde ekigambo ekiki mbu kiri mu lulimi olulala naye nga bw'ogamba mu lulimi olulala ekiri mu lulimi olulala eri togamba nti kitegeeza wano amateeka ag'ekkuba agafuga mu Kenya togamba nti nze nvuga Kenya okitegedde osobola okuva e Rwanda ng'ovuga side kono Sireni kono bw'otuuka e Uganda tuvuga steering kono ezitwala e Kampala si buli luguudo lw'olina okuddiramu kitegeera muganda wa olina okugoberera amateeka g'ensi eyo oba ag'obuwangwa obwo bw'okulya akasente okitegedde nange njagala oyogere ekigambo ekiwemula ewammwe ng'eno waffe kitegeeza kirala mu lulimi lw'ewammwe wabuyu kwata ekigambo ekiwemula mu lulimi ewammwe ng'ewaffe kitegeeza ndeku ng'ewammwe kiwemula okiyimbe mu lulimi lw'ewammwe wayimba omunyongo tugende eggulu tumubuuze ekigambo munyongo kiba kitegeeza ki omunyongo kivuma wakyagadde kiteeka ku munyongo okisimawo kyekwekeeze ku munyongo naye ng'oyogera bibyo omunyongo kivuma mu Buganda omuntu bwe yajjanga n'akola ebintu ebitalimu atalina mpisa ayinza okukola akaniongo kaawa akaniongo ye muntu akola ebintu ebitagendera kivuma pozi nga wadde ovuma ssale nga bwe wadde oyagala liri Pazzo lekera okwekangabiriza nga bonoonyiza abaana baakawogo linda banakuyita ku mawuledi ndaba oli musiraamu bwe banakuyita ekibuli owa Kampala mukadde obibayimbire linda basheeka nga bakoze okwanjula bakuyite nga balina zimawuledi bakuyite linda Amisi Kigundu ng'ayinayo omukolo akuyite okiyimba enkudi mama wali naye azine anti onoonya ssente kati nga bw'onoonya ssente okulabirira abaana musiraamu liri Pazzo musiraamu gende wakyusa omukubira akalango ng'olanga mbizzi ositule ogambe kino kyekigoddo bakuwe ssente
Shakira mulekerawo okujjanga mweyambula nabagambako wano nembagamba omwana ono lita dancer simadi lita dancer engeri jajira mu string ku stage ate naakunamira abantu bane mulekerawo okukopa ebintu bye mutagenda kusobola ku maintaininga so komanya bali mu audience bayambadde batya nange benino okukola senaberanga emusi nga njawula nga ndi mabaala nga njawula nga ndi ku mukolo ogw'embaga nga njawula ku mukolo gwabaki mazazi union and fathers union gwawula njawula omukolo ebigambo byenkozesa kulumbe kukwanjula kulumbe kukuziika mu balongo ku ssomero ku birthday z'abaana nga ndi emusinga nze tusakunga mati ebigambo byenda kozeseza ku mbaga byengenda okukozesa ku birthday z'abaana oba ku graduation nedda naye tumanye gwowoza mbuno wali ondabyeko mu masomero naye ogamba nti enyimba zo zitambulira ku simu waliwo omwana kati atalina simu saawa zino biki bye muzimba wano Simon bagenda kukwata muzeeyi Kagato nakubawo ekigambo bwe kiti awemula omukazi omufumbo ne baseka gwagwagwagwa n'obiteekayo Simon ne mubiteekayo n'otojja kwetonda kuba ekifaananyi kyo kyafulumiramu ng'oseka nga muzeeyi Kagato amaze okwogera n'okira ku media n'otojja kwetondera public nti banne omwana yakitaddeyo bwati ne bwati mu nsonyiwe oyinza n'owayiriza omwana Simon muzeeyi Kagato wamuteekayo omujjamu content muzeeyi Kagato naye muzeeyi Kagato alina abaana ekintu ekiba behind the scene bannange si kirungi kukiteekayo kyova Bashiba yakugamba nti nze mala mu mmotoka yange Bashiba nga complaininga ku bantu abajja omukwatako omukulu omwe yajja omutigaatiga ngaga nti ojja kunsanga sina makeup ojja kunsanga neyambudde ngenda kwambala ekintu kibayita behind the scene kizibu nnyo n'omubuulizi asobola okuwemula n'omubuulizi asobola okuwemula tuwemuddwa abapasita tuwemuddwa abayimbi ne tuwemulwa banna buli muntu naawemula kyokka ogenda okwenoonyereza obulungi ennyo ng'abawemula abo abakozesa olulimi Oluganda obubi si Baganda mukyuse ku nnimi muziwemuleko ewammwe muziwemuleko ewammwe Shakira abasiraamu tususse abasiraamu mutwalire ekizibu kyammwe Shakira mulaba kwogera ku bika bya Buganda sibabalangira tebeddira mwabalangira teyeddira ye buli kimu akirya n'engoma agirya Shakira abaana basinga okuwemula lwaki basiraamu dabono kididi hora abanavuma banakwata ku madubala nga basiba nalabeko omwana ali Uganda ng'awemula Bobi Wine ne famire ye babona olinga kino ebigambo ebinene bwe biti oyo police temunoonya abo balama baddanga ku TikTok ne bavuma olinga kugundi mugundi olinga amagundi ga gundi abo police tebasiba ejo generation government yegizimba bwetyo kubanga nabbanja abadde asobola okukola omukolo oba gundi ki laaleke za Piero eno Piero epi nga balina omukolo bayita gravity okwepiikyo ebijanjaalo ennyama etali mu ggumba okitegere nga bayita ku ziraale ekiraga nti n'abakungu ba gavumenti ba promoting ebintu bino wegga nti omwana avaawo naawemula Bobi Wine ku TikTok titasibwa kyakola kirungi olinga gano oyo ye mulungi
ne wadde mumuwadde freedom yayogere kubanga itavuma government awemule ayina abalala bayigiriza mulekerawo okwonoona olulimi Oluganda mumuloza ffe tetumanyi kuwemula oza babunula sawa bayi tebawemula Lord Fred Sebata dole omwana akaba ani ananyambo jinsitulira ngoze kye kigambo tamanyi kisabika omanyi tetumanyi omuntu ategera takimanyi negwe kye kikukubizawo agagambo ngensi ate kati yetabuse social media eringa social media banyamwe bwe babeera n'emikolo nga temube bayimbira nkole bu birthday mama ojjo muyimbire enkudi masanyu ga Bulangiti mama wanawe wava mu Bulangiti liri Pazzo gendo ogambe nnyo kontineri yava mu Bulangiti Shira Price kwata ka Tanzania ko kaliri Pazzo okagaye kagende kawumulire Tanzania mumulozo lwafuna amanya g'Abaganda nti mwatandika kuba Baganda muwemulire mu lulimi Oluganda Gishogamba bebe kute yejiso kuyimba waya era tunaga ne kine kigambo waya nakifumya antya kabeka miliyoni ogwe mulabo mulalu era waliwo interview yakola nagamba tunilo luyimba banana Kusibwa yagala banana nange ne nesika goza abasajja abasoko kuyimba ate bamanyi kuwemula kyogamba kati mwe mwina yiti enya abasinga okupangisibwa e Kampala mwe abasinga wemula Pazzo mulabe nga akabira mu buloji bwe bwa kasanvu agenza okuyimba ali mu buloji bwa kasanvu mwakabira manje envuddo manyi kitegeza kutuwemula gyofuddo okyusizza kyeggwanga abasumba batuwemudde ono bwafu tukale mu kikole nena atuwemula onemwe ne mutuwemula olina jana asasula ekivulu nuga mama mujje tugende mbasitude tugende tulabe ku kivulu mujja mutwegayirira bannange nina ekivulu ne mujja nina ekivulu liri Pazzo bayina ekivulu ekyenkudi festival notandika okudda ku mawulire nina basi z'Abanyarwanda 5 nina basi z'ebikwala ebinyarwanda 5 mujje enkudi mugundi gwe baba kugamba nti Abanyarwanda balina okwetunda mu Uganda bakugamba nti Abanyarwanda balina okuzina ebimansulo Musona peni jangera kuwa ebinyarwanda byo biri wawo byakugaba lwaki oyisa mawanga amaaso bwe ebinyarwanda bwe biri lwaki okola boundary ku ggwanga bwe ebinyarwanda gende Rwanda obiyimbireyo nalaba liri Pazzo munyenza kuleta basi z'ebinyarwanda 5 bwe biri wali ebikwala ebinyarwanda nga biri gendo laba interviews wakola wenango osubiza abantu ebinyarwanda ebikazi ebinyarwanda bye birina okwetunda abantu Abanyarwanda balina okwetunda mu Uganda bakugamba nti Abanyarwanda balina kukola bw'abamalaya mu nsi gozoza nnyo kolwa kuba tisi Munyarwanda omulala talina mukazi Munyarwanda ng'owulira otya ng'omuntu ayogedde ku ggwanga lyo n'aliteekako akawakatirwa nti eggwanga lirina kwetunda oba kumansula sometimes abayimbi batemanyi kigambo kye bayita kuyimba nga munoonya ssente muli basiru omuyimbi atuusa message omuyimbi musomesa omuyimbi nabbi omuyimbi musawo ne katato ogaba eddagala eri expired eri expired bw'oba oli muvubuka manya bayikuuliza basinga bajja babavubuka
bajja abavubuka bayigiriza ki bwavita olumugambyeko najja ku live nayimba ekigambo ekinene bwe kiti ekinene bwe kiti kayo polisi tejja mukwata takoseza bubi mutimbagano bagenda kusiba wa madubala yakwesizo by'omutimbagano abachumi babera ku TikTok ne bagira bati ne bawumba amatama ne basirika polisi ya Uganda bwe mba muloza nti mulina kukwata bafumye government bokka abavuma government mba mbatendeka bano bemulabanga bavuma opposition ne mutabasiba wabeerawo we bayigiriza ate abatagalira government bajja okuddamu bavume kitegeeza mukutte naye muleseemu ensigo nyoko oyo nata kukirunaga ya nyoko ekigambo mama mwe mukiweebuula nyoko bwe mufubutuka eyo ng'ekigambo nyoke wammwe kinyuma bw'otuuka mu gundi endala kyusa abantu aba mutambuddeko diri Pazzo ina gye watambula mu mawanga amalala gwe wasangako abaddusa obunyama ku kkubo ng'e Uganda gye wagenda wasangako abatambuze ya time ng'e Uganda gye watambula mawanga amalala wasangako abatambuze emmere nga yesibeka epulodi asudde ati amasumani ng'e Uganda kitegeeza ebikola eri birala n'eno birala ekintu bwe kiba kivunula mu lulimi olubi nze we nakoleranga ku sooti waliwo omukyala yagulanga t-shirt za sooti ze natundanga sooti fe munnyo naye nga mu ggwanga lya Swatini kabaka Muswati eyo ndowooza Swati eno kabaka gye bagamba babeera abakyala abangi ng'ekigambo sooti FM fe munnyo nga kitegeeza nti nyongera akaboozi nga neza gamba nti fe munnyo eri mu ggwanga eri kyoza kiyitira fe munnyo ne mu Buganda kiba fe munnyo it's okay nga ate bw'okyogera nti fe munnyo n'okyogerera eri owemula Pazzo gravity mulindeeko Shakira nga mugenze ku birthday z'abaana bammwe oba ku ssomero nga mulina vidi z'abaana bammwe mubayimbirenga ebyo ebintu mubasomese CBS mwebale nnyo wadde abataka abagenda okyalira kabaka ne babulira Namibia temwaba amawulire mangi nga kyemuwadde gravity okudda ne muwemula ebigambo ebinene bwe biti nalabisha blood black bali mu kwogera nabalabye ng'ebetunda oyigiriza ki omwana goza omubuulirira oloza omubuulirira enkonome yammwe mugimanyi waliyo omwana ali mu struggling ne baganda be mama we single mother yadduka ewa kitaawe omwana ali myaka 17 agamba nene nalabye gundi ya blood black yatondeka okwetunga myaka 16 nafuna sente tulo abana baganda bange tetusoma n'ekyokola tetukina nandiyodde atugoba mu nnyumba lwaki sigena nenkola ki neneetunda ndabidde ku blood black fresh kid yatandika okulabirira abazadde benga muto goza singa yali alaba
omwana Patricia wa Ghetto Kids oge nalaba program yenga alina lusikali balanga agati minister Nantaba Elios Nantaba mbu baba kasukirako ebintu ebweru ne bazadde be golo singa omwana we Patricia alaba bazadde be nga bakabanga bakasusa ebintu bweru nga yalaba program Bad Black anti osolo kwetunda ku myaka 16 nga yali awezze emyaka 16 ozatenza kukola choice eyo golo omwana okugenda umbuwala bugendo okukola amala kola choice nakenda kumatana ga mama singa mukama ngenda ko mbuwala bu nenkola abasinga babazalamu ne babalekera abaana percentage nene abasinga yinga e family kyekijingi ye mama ye tata ye kojja ye mtata wa banne ye mama wa banne naga kansalewo bajjamu abantu ensigo baana bafa naye sina kyakola wabira options zokusalawo oluvanyuma lw'okuwuliriza ebintu ebimu ze nalinako option y'okugenda Iraq nagirinako oyina ngati bajja kutwala oli mwana muto nga kangende wesulida no ku street Kaleerwe sisola nja pambana ningi byaka nina mito kitegeze ekintu kyoli mu kuwa omuntu experience weewolereza goza byosomesa singa bali babitumbula bwe batyo lwaki babibikako mwe byane bifudde ne mufutuse ebyo abawulizi benjiri basirise kuba nabo bawemu Shakira mama big aya ali wali ne tatawe akulesho performing nodda bobu wenyo yingirira wano yingi na mpola kuma nyoko ne basheka bali eri basirise balanga malevu Shakira musiramu agenda we mule gwanga lyonna obusiramu bwe mutwe mwakuza abaana bamwe bwe mubulirira Abasiramu nga muyina muwe musenyate abasiramu muwe musenyo muna ajugwe bakatona mukomera mbu atakutezula nyina Shakira ye yambula sibanga gundi lili Pazzo na yewe uyo abasiramu ndenda abakatoliki batona abawebuka matono era abayimbi abakatoliki bobo betegereza bayimbi mulimba muwe mula mususe gravity nyoka tuse kufa nga sirabanga kogo omukolede pata eri ko luyimbo kole yakabaka igomu nga bwali kola yiwa makabaga nga nyoka wali awo muzinire mu omuletire bano botero okuzinisa babbuju diri Pazzo nogenda ku stage mboyimba magundi ga bulangiti nuli okoleta abana ku stage abana ne bajja okuzina bazze kufuwa nuli okobe basako n'abasajja mukole amagundi ga bulangiti kyoka muli ku kamera muli live wemuti TV weza program number eri ku live TikTok oziri ku live nabosa wachi koziye Josi nabosa sebo gwe wachi
mulimba muwemula ne gavumenti ndoza webaagala mbenga muwemula ensekule bwetyo bane mutambuddeko wano teera shift ava kuba Canada akubye ennaku 4 ngali mu kisawe kiramba ng'atuuza abantu emitwalo nga mukaaga buli lunaku naye mbuulira bwe yajja amabina gali bweru ndi bwe yajja nga amabina gali bweru ne gwe nojja n'okola shoyo nobanga zo tulaga obwerere bwo ate tulina bwaffe ozagga tusinga mahiipu ne mujja ne mwegaala muma mutulaga ki ebyo ebiyimbi bye mulaba byegala ne biddansa biina kandida kiba kiyisa mpewo ndowooza ekifuwemu nga kyagala kwetakula empewo ekiri ebbugu muli kita kandida akisiibwa kati waliwo kino ekivubuka kiyita gwe liyita kiki oli ne bakyaza Queen Maso kama abawo omukisa abagunjulira abaana namwe abayimbi abatuwemula omulimu gwe mukola bwe gutyo Mukama abaweebwe omukisa n'abaana bammwe babikole babiwulire babyenyumirizeemu